okuddaku abadde training in Netherlands asobodde okuba nti nga atuuse olwaleero era yabadde yeeteeserese bulungi nnyo. Tusubira nti olunaku olwa nga 14 mu kisaawe Nakivubo lujja kuba lulungi kuba agenda kuba azannya omusipi ogwa Africa jjukira gye buvuddeko yawangula omusipi ogwa Eastern Central bwe yamala okuguwangula n'addamu n'akola enteekateeka yonna emusobozesa okukomawo mu Uganda abeere nga azannya omusipi ogwa Africa bwe tusuubira nti bonna baguwangudde gujja kuba ate nga gumufuula champion wa Africa ate jjukira nti mu rankings ajja kuba alinnya era automatically ajja kuba agenda ku misipi gyansi yonna afuta okuba akutte omusipi guno ogwa Africa. Kusibina mu doubt era mmanyi ofaita gajiwangula ate by knockout sajja mulungi ku bantu training n'okuva edda nakuba taliwo nga agenze Holland naye mulina mu trust nti agenda kuwangula ate agejiwa by knockout ajja okuba knockout so omusipi gwaffe wano gusigala round nga yakunaawe yakusatu guno omusipi guli wamu ne WBC World Boxing Council EBU ne WBC zitambulira wamu omuntu akutte WBC akutte EBU bamurankinga ku WBC era bwe nkwata omusipi guno nsuubira okubeera ranked on WBC whereby nsuubira okuchallenginga WBC anytime.